Kadama TV Sweeta Nasebo kasubira bulungi mbadde njala kwogera ku gundi kuddamu oyo madamu yayogedde musimanyi akoze mu bawala emyaka 7 mwera ateri ddogo musimanyi kiki oyo byayogerako tabimanyi oyo byayogerako kasasiro mwereere let me tell you oyo bwolaba balogana muloge mu bawala bukasita weesanganga okoze emyaka egisukka mu 5 okozeeyo emyaka egisukka 4 kuba emyaka 4 mu butuufu e Uganda oba osobola okugula poloti oba osobola okwezimbira naye abaana bangi nnyo kati oyo gwolaba njagala omubuuze nti yakazimba ebizimbe bimeka mu myaka egy'omusanvu kasita mu bawalabu kasita weesanganga myaka 4 okyeyongerayo wekyekenge bali abantu kyembalabyeko they are experts mu kwambala omukisa osobola okukolera abawalabu abo ne batakukola bulabe bwonna gwe ng'olaba banneeri bababonyaabonya babakola buli kimu naye nga gwe oli bulungi naye ng'omukisa mye nga tolina yadde n'akamu nze kino kyenjogerako nali sikimanyi nali sikitegeera Kadama TV nze ne mulokole naye najja mu bawalabu mu basawudi bano abasawudi baloko abasawudi kye nasooka bwe nava Saudi Arabia ningende Dubai mwana wattu nalootanga birooto nti nga bwavu nje Dubai teri mukisa gwange ne bwennankolera Dubai omukisa gwe waguleka Saudi Arabia kati nze ebirooto byansumbuwa nnyo saamanya lwaki ekintu ekyo kiri bwe kityo ne ngamba nno nze nave Dubai nga sinze naye nzikiriza nti Katonda ye yanzijayo nenesanga ate njagadde kudda Saudi Arabia bwe nakomawo Saudi Arabia bye bino ebyabaawo nanoonya Katonda nesanga bwesanze buli kimu kibadde automatic nga noonya Katonda mu ngeri nange gye seetegeera kumbe Katonda ayagala kuntaasa Kadama TV bannange nkubuulireko nse nesanga nga nalina ekirabo ekyokulaba nga kyali mu Saudi Arabia gye bakibbira n'ekikomyawo naye ndabye kye bayita obulogo bw'omuwalabu omuwalabu ogenda okutuuka okumukolera bweppa ekintu ekisookerwako basikaninga mukisa era abaana abawala abo baba tebakimanyi bawedde buli mwana akoledde mu Saudi Arabia abo abaana batambulira mu Isiraani badde e Uganda okujja kwanga osabye noddamu n'oyimirira eŋŋombo y'omu Saudi Arabia olaba n'abagenyi baabwe aba bakyalira buli omu aba yeekengera munne ekigenderwa kukuŋŋaanya mukisa kuguza mu famire kaakati abaana abawala abo kye batamanyi nti njagala on example njagala buli mwana nga ddala wali okoledde mu Saudi Arabia weekyekinge omukisa gwe wali oyina okyagutambuliramu omukisa kitegeeza waliwo ebintu ebirabikako by'oyinza okanga naye ku luli nalinga ndi bwenti newankubadde kale nali gyebagenda Saudi Arabia naye kati byendaba si byendaba omukisa nga siyina bulungi mwekyekinge Kadama TV nze kino nalinga sikirabanga naye nkirabidde ku luutu Kadama TV naddamu okutegeera kye bayita nze sijja kulaba nti obuzibu bwonna abaana bye bakaaba I am telling you the truth siyina yadde n'obuzibu no naye nkulabidde kye bayita bw'oba nga tuli musabi omwana omuwala akoledde Saudi Arabia omukisa ene Saudi Arabia bagusigazza nze mbabuulira amazima ndabye nga nyimiridde mu kye bayita okusaba nendaba nga abawalabu bano kye basookerako nga buli kirooto kyendoota ekirungi bibala ndoota ndi mukubala ssente nga bagenda kererawo imagine luli nange nabalabanga naye nga sibifaako kati nesooka nengamba naye lwaki buli wendoota nga mbala bibala mbala ssente noga bibala ntambulira mu kibuga ekimasamasa abantu bano bagenda keera bakole meeting basiibe ogenda okuddamu okuloota ekirooto nga bakubbako bibala bakutwala ku ssente abawalabu abo boolaba bwe natandika okutegeera akakodyo nengamba natandikirawo okuyimirira makazi Kadama TV ntikka buli lunaku mu birooto ntikka oba zino bazira batya bokisi zino zebatikiramu ebintu nga babasobola okuva e Dubai wa ebitwere ebyo biki ndoota ntikka trailers mbiza Uganda era nakati ne bwe mba ntunula ndaba neetooloola bokisi za mpisa naye abawalabu bano mbatakuzza gye baakoma okunyambula omukisa mbakozesezza ne batuuka nga buli omu agamba kati tumuteekeko ewa gundi oli omulogo expert nga bagenda nabe ne bantwala ewa omuntu ali expert buli wa Luganda beera eyo nga mbeerayo naye olwokuba nali mmaze obategeera nga kati nange buli nyumba gye natuukangamu ogezaako okunyambula ogugo gwe ntwala nenguza e Uganda ndoota mpaakinga buli nyumba gye bantwalamu ate nga ba Luganda mpaakinga ndoota ndi mupaakinga ngundi naye nga buli lwendoota mpaakinga bannange meeting egenda kukwata akati abawalabu bagenda kati n'okukwata ssente nga bamaze oziwungayo ne bazimba ngenda okulota kati nga buli bampa ssente ezo ndoota banzijako omukisa nemanya oke kati nga buli yampa ssente nziyuzaayo nensula kasasiro bagenda okulaba endowooza bye bampanze tebikoze wenda bazuula kuyita mu ssente kati zitagwa
ovanga ku muwalabu ne batuuka ekiseera nti nedda kati tumusuza ffenna tulabe ne bacekinga ensawo zo balowooza okozesa ddogo naye ng'okozesa kamwa yesu yekanga gwe nkozesa nkozeseza abawalabu kino nze kinyumizaako abaana n'abazzukulu nkozeseza omuwalabu teri ayinza kunzija ku yesu nkozeseza omuwalabu nange nenneetya era batuula ne mu miitingi abagamba naye oba kiki naye nga buli kye bakola ngenda balootanga oba bateeseza ki ngenda balootanga byonna bibateeseza byonna ngenda kulaba ndootambisazaamu ndootange mu ddogo lyabwe ndi mu gifulula abawalabu balogo ate eddogo lyabwe tebaluganga beuganda tebakola nsaasi bakozesa bayina ebitabo byabwe bye bakozesa banange kati nze simanyi nakumanya nze nga nakutuulidde kati nenkunyumiza endoga y'omuwalabu they are very smart tosobola namutegeera okugjako ng'amaaso goolaba mu nsi ey'omwoyo era abaana abasinga ng'okoze mu bawalabu akaswala emyaka ebiri gikuweddeko nga tolina okutta emyaka ebiri emirala nga mu butuufu era obuli wekyayaga tonafuna kyoyagala mu bawalabu bakwambula omukisa yanguwako osabe okiraiminga omukisa gwo bakozesa bigambo naawe kozesa kamwa era naddala kino kigenda okusinga ali abaana abalokole kuba mwemutegeera ensaba kubafe abalokole tusabisa bigambo okozesa kamwa n'okozesa authority yo okitegeera bannange Kadama TV nze bulijjo simanyi bino ebintu naye nkozeseza obawalabu mbakozeseza ne bakola bu meeting omuwalabu watuukira ogamba nti twebaka nti yalinga obuliri naye twebaka mu kisenge kimu oba oyina omwo omutuusizza balabe nsaba ddi naye nga weewunye neebaka naye naye nga tesimulaga nti n'akamwa kaasama nsaba Mukama ye n'azuukuka n'alyoka alaamiriza shaitaani amangu naye ng'oli naye mwezese mu ruumu ali mu kwogera ali mu kuloga naye nga muli mu ruumu yeemu nze ng'ate nange ndi mu kusazaamu mu ruumu yeemu ndi mu kusazaamu byayogera ndi mu kusazaamu nkubawo omutwe oguloota ndoota muwangudde ogenda okulaba ku makya ateera yeevuma yesuuza astafura kuze kali kubanga nze bwe nalootanga nti mbawangudde era ng'akimanya nekinaabawo ku makya balina okukola meeting balina tebaalidde dda ku kiro naye balina okusiibirawo akaseera ako gwe mbakozesezza mbabonyaabonyezza oli bwaba nagamba nti mundeetereko oyo gwe muwaana n'oli naye nembeerako naye kyembakola ate buli omu ndoota ntikka ttaanu z'abintu ndi mu kutikka bokisi z'abintu twala Uganda ndoota we nga ndi mu kupaakinga biturera bisinja layini ebisimbya paka ate nemirabako nga byetoolodde ennyumba yange e Uganda we kyembakola tebaliddamu era buli bwenviira baluganda nibaja ono bane gwe mubeerako naye kati yetenda obulugu yamugamba kale muleete nze mbeere naye okitegeera naye buli bwenviira bamanyi abaddugavu tuli basabi tetusoboka era buli muntu nze gwenkoledde teyegomba kolera muddugavu abalogo teyegomba omuddugavu mukolera bamanyi bonna sibanga kwambula mukisa era kati kikolaba buno obufiipino kabeera abo ne bakugamba natandika okukola obwakadaama simanyi emyaka 23 kati nina emyaka 5 mwena akyali mu bwakadaama era abo bwe bajja babambula emikisa kabuloti nti nedda ekinabenkinga naye omubuuza okuva ku myaka 23 n'otuuka myaka 5 ekiro kya rentinga abawalabu they are experts mu kwambula omukisa nze ekyo kibamanyiiko n'ekirala kyembamanyiiko beeyambula ebyokoola kati nze nakolera akakadde ako naye nga yeeyambula obulamu n'akwambaza obulamu bwe obwekikadde mininga titi life eyekikadde skin obunafu bonna buba bumaze okwambala n'ebirwadde beeyambula ebibamba kati nze bwe babinyambula era nali manyi ekyokukola kibala abaana basinga olwokuba tebamanyi kusaba kubanza bwe nkunyumiza obuloko ennyumba simanyi era omwana tamanyi kusaba baba baddayo dde Uganda nga bakufunira dde abalala nga babajja ne babambuyambulirako ne bazaayo okitegeera kati nze bwe namanya abantu bano ngamba naye akakadde kano ku ssaawa eno kalina kubeera nga tekalaba ku ssaawa eno kalina kuba kalina ebirwadde bwe biti lwaki bwe nzisoka kolera ate kati ebintu ebyo byonna birina okubeera ku ye ate kati nze lwaki nzikina amaaso nga gatandise okunsibwa naye nga kasoma ebitabo omuvubuka akasinga okulaba ebitabo neŋŋamba nno waliwo ekikyamu natandika okusaba ebintu nebikaddira akakadde ako aneevuma nebikaddira byonna kali akalogo nga akakazi nga bakamanyi mu bulogo kali expert nnyo naye ebintu byakaddira byonna nebagezaako buli kimu ne baleeta abalogo banne babuli kika byagaana okitegeera so abo abawakana nti abawalabu si balogo omuwalabu yakyasinza okubeera expert nze ngamba ne mu nsi yonna ate toli mumanyi okugjako nga oli muloosi olaba mu nsi ey'omwoyo ng'olina ekirabo ekyokulaba bw'olitegeera omuwalabu yanyi ndabye abalogo omuwalabu mulogo ate ali smart mukuloga they are very smart toli mutegeera tosobola mumanya alogera mu nsi ya mwoyo